3 mukama wange nga tankima naye ng'omukyala atweta ku office ku makya n'atutembeeya ku ba clients ababeerawo ku ssaawa ezo nti client asobola okujja nga ayagala omukozi wa just lunaku n'ogenda ewe n'omukolera olwo olunaku n'akusasula daily kuba juga ne agent aba amusasudde ssente n'ogenda n'okola olwo olunaku n'akukomya ku office. Wakikolako ekyo gwe? Yes. For how long? For those days nali mbeerawo ku office nga bakama bange tebannanjema. Nga agent akuleta ku makya? Why tosulawo? Nga tusuze ewuwe waka. They always have big houses. Gyasuze y'abaana. N'akuvuga ku makya? N'akuvuga n'akutwala ku office. Wajjawo ba client abaagala abaana ab'okukozesa olunaku oba wiiki ng'ogenda ng'okola ng'akukomyawo lweggulo ku office. So sente zino ze baba agent gwe tebakuwaako ziba zize? Kati gwe kati nze ndi backup olw'ensonga nze ndiko mukama wange olwedde yantumya yanteekamu tiketi yanteekamu office naye nga tanajja kukyo. Kati kiri kyo kiba oba okakozesa bukozesa ye kufunamu ssente. Kati awo wafunawo ssente nga mmeka? Simanyi kuba bazibazwanga oyo omukyala ngayita zikusasula? Bakuwa ssente gwe n'ogenda n'okola n'okomawo regular anti kati ye ensonga gy'akuwa nti akusuza akuliisa ensonga gy'akuwa nti osulange bwereere kati ate emmere gy'olya tolya mmere kutegeera n'olwala mukwano. Mwembuzi nsaka tugibuuke yawe kimu okiŋŋambe sira tubibi mukwano biba bya just kweyiya. Mwalyanga biki? Muceere n'enkoko. Muceere n'enkoko muceere n'ebijanjaalo muceere n'ennyama mostly ebintu ebisinga ne bamanyidde. So muceere okusinga muceere gwe ogulya n'owulya nga gukutuusa. Okay, so okyali ku program Yekiyumba ndi ne Lynn. She's a graduate. Tujja kikola ekyo naye lwakuba muno empapula yazirekayo tujja kuddayo enkumba tuzinone. Abatulanga mu Lulyo lecturant nkumba 2010 intake. Mr. Kasasa abimanyi. Mr. Kasasa tuwe empapula zaffe tulekerawo okubonaabona. Oba akyali ddiini kati simanyi. Naye wakuwaza otamaliriza. Atuddeyo kati semester tugimaliriza. Gonna tandikira ku mbaga kwanjula tandike ne birthday mwana yakazaalibwa tugende ku mwana awezezza emyaka 5 myaka 10 any birthday party then genda ku baby shower genda kwanjula genda ku mbaga genda kukugatta everything ekibala ne photography ne videography wekwata banafu ba King Mountain Studios 070 02 10 25 0702 10 41 25 ye namba esimu gyobera okubako ate tulabide bannaffe aba Jesse Travel Tours and Travel Agency bano nga bakubeerawo okubanga bakutambuza mu mawanga ag'enjawulo naddala mu abanoonya emirimu mu nsinga Dubai mu nsinga Qatar gatako Oman Saudi Arabia gatako Canada America ne the UK bakubanga bakubasobola okubanga bakukolerako bulungi natuuka benavudde okubanga nesiga because omulimu guno bagubaddemu batambuza abantu wano mu ggwanga lya Uganda oyagala genda mu kyalo tolina motoka kubira aba Jesse Tours and Travel Agency oyagala genda ku airport oba oli bweru ng'otulaba ng'oyagala ng'okomawo ng'oyagala omuntu okuna ku airport o surprise ngebazaddebo kubira aba Jesse Tours and Travel Agency ku 0777 02 3405 that is 0777 02 3405 Jesse Tours and Travel Agency bajja kuba bali authentic tubesiga bajja kuba bakolaki bakuyambako ate gwayagala ogenda okubanga okuba ekyeyo naddala ba maid aba security guard ne ba driver naddala driver ng'oli mukazi bakubire kati ng'omanyi ovuga emmotoka ng'oli mukazi bakubire kati ate bajja kuba bakuyambako okubanga ogenda naawe atobere ng'okola akasente emisala giri between mitwalo kakadde ku bukadde 2 n'ekitundu banga emisala giri between kakadde ku bukadde 2 n'ekitundu naddala nga oli mukazi nga omanyi okuba ng'ovuga emmotoka tukyagenda mu maaso ne Lynn. So tutuuse Dubai okoze ennaku 3 kumeka? 5 days. Bakama banga we bajja ne bankima ku office. Yes. So bajja okukima ku makya wawulira otya? Ate nawulira nti abantu basimanyi mbasanyukira ki? Zikola olina okuteekawo ka smile. Wali mu tourism tebakusomesa hospitality olina okusmilinga awo. Pozi walinga mu kibaala. Because I was expecting them. Ngampia n'embeera yeri naye entamye. Yes. So who and who came to pick you tutandikira awo nyumize ku mbozi? Bosi wange omwami n'omukyala n'abaana baabwe. Bameka? Baali baana 3. Bonna bajja lumu? Baali 3 kuliko ne baby.
bonna bajja lumu okupikinga mu motoka so waito bamanyi wekola nga bagamba tukunonye tahali kitegeeza kyekyo come we go nga bamaze okugera ne agent bajja ne boogerako ku office ne boogera be boogera ne bawa omukazi ssente ze ne tugenda agent wanateba ssente nga mmeka like muna ebiseera ebisinga cause nze by that time nali mupya mu UAE nga ssente sizimanyi bulungi zibala naye nze nga nalabangako dira mu bitaano oba nemmeka simanyi mba nimbye nti naziraba exactly ssente naye ngaako ebitaano ko nakalabako ne ssente endala ezaali zigenderako ze bamuwa noyingira emmotoka olwo passport ewazeemu girabako ate ng'ogijjeewa wakomye giraba noli omukyala wa agency yali omusajja driver yagikwata n'agiwa omukyala wa agency kati agency avunaanyizibwa okukwata passport eyo n'agiwa mukamaawo naye takulaga nti agiwa mukamaawo kati baba baagala ndooza kukubuzaabuza obeere nga tomanyi watuufu weeri oba eri wa boss wo oba eri waani wa agent kale bakonozi oba balina engeri oba gye bakizannyamu nga bo naye kati omuntu yenna yenna ng'otegeera oba otegeera kati nze kwe nategeeranga nti eri ne boss wange waliwo bwe mutuuka nga anti omanyi bw'oba wakatuuka oba olina okukola medical za mirundi 3 Abawarabu be bantu abenyinyala ennyo ate abatya ennyo obulwadde nnyo medical yasooka nenjiyita ne bankebera medical ey'okubiri nenjiyita ne bankola medical ey'okusatu olwo ng'omaze bamaze okukutwala nga maze okubeera nabo for some time ne bankolako medical eyo yasembayo nozo yabakonvinsi nga nti kituufu ndi mulamu baba bakebera biki bingi bakebera obulwadde bwonna ne bakebera siriimu ne bakebera olubuto byonna babikebera bwe bamala sikulanga ozaalira mu nnyumba yawe okitegeera then awo bwe bamala ne bakolera Emirates ID Emirates ID eno ekuyamba ki Emirates ID eringa national ID yawa nti oba ku employment nti watu olina passport osobola okukozesa Emirates ID eyo bakama we bagikolera ne bagikuwa ate kati jjukira mu contract yo gy'osayininga ebeerako buli kimu nti bagenda kukulabirira bagenda kukusuza bagenda kukolera medical byonna byonna bakama be baba balina obikola the fact that you're living under their roof buli kimu baba balina okikukolera naye oba omazeko contract ye ey'emyaka 2 mukama we aba alina okugulira tiketi ekuza lwakuba bamu tebakikola so family gye bakutwala bo baali bakola ki ng'abantu what was their job yali asiiba waka naye ng'omwami akola mu magye family zonna by the way ezisinga ez'abawarabu abaana baabwe bonna baba mu magye kyova olaba security wise Dubai eri ku kika kya waggulu nnyo mu security nnyo tosobola kutoloka n'odduka osobola naye nti bino ebyokuwamba gwe olewuddeyo kese Dubai nti bawambye mwana wa gundi oba gwa gundi bafererayo nnyo abaana baabwe kasita oweza 18 years osookako mu magye si kusooka gy'oba olina okulaga bonna kati families ezisinga mainly bamagye so bakuteeka ewaka awo wenyini kati bannanga tutuyingidde ekiyumba program katugiyingidde tuyingira ekiyumba first day what was it like era biki ebyaganyayali challenging kubanga you're from home tonna gwomanyi mu area gy'oli gyentuusa nyumba nene nene bulungi nene otegeeza ki flat it's a flat kalina nene bulungi nasooka nentunula actually before we even went into the house nga njirabira bulabizi bwabweru ku gate nga ngenda okukola oba era gye ngenda okukolera awalala nga nonzijjawo buzi oyingira nolabanga kalina nene waggulu ne wansi bali abantu bazimba amayumba bambi nga wanene nentunulatunula ne bantuuse waka ne banwelkaminga bulungi naye Mwarabu pretenda oba wakatuuka oba mukwano gwe nantreatinga bulungi n'agamba mukozi munnanga jambuuzeeko waliwo omukozi munno najja nantwala mu kasenge wetugenda okubeera nga tusula kuba mu abakozi musula outside of the house yes main house bo mwe basula maybe main house twasulangamu only omwami nga taliiwo and that is like weekdays nga abaana balina okukeera okusoma baana mwe muba ne room yammwe waggulu mu main house mwe musula kati muba mulina okukeeza abaana ne mubategeka ne bagenda ku ssomero then awo ne mudda mu daily chores zammwe ntuukayo nembeerawo netunda nga sibitegeera olunaku lumu ne luggwako olwokubiri natandikirawo okukaaba at this stage in time kugina emyaka egyange ng'okaabira nga ntidde I'm intimidated
Tewasangayo mu Uganda muno? Wasangayo ani? Yali mu Ethiopia omuwala. Ali nabo bamanyi baba tebasoma bali awo. Kati ate jjukira aba Ethiopia bo bamanyi Oluwalabu. Ate kati ono aba ayogerezeganya ne babbosi boogera mu Luwalabu sina byentegeera. Byawo sibitegeera emirimu nagyo gimenyeza ludda saabimanyiira. Bannange. Olwo kontrakiti yali mu ssente mmeka? Tugenda funa ssente mmeka? Kadde gamu emitwalo 2. Tebyakyukamu ebibyo? Byakyuka. Kuba kye bakugamba wano eno is not what they give you. Mwezi bakuwa emitwalo 8. Watuuka eno bagamba bakuwa 8? Yes. Wawulira otya? Ate ng'owulira otya oba ogenda kuzza alternative ki? Because first of all tolina katabo. You know no one. Gye nali sina gwe mmanyiyo. Ne state sigimanyi tibagiyita Narasa Okayima nagitegeera luvannyuma. Gye bandese simanyiyo ndi mu bantu be simanyi kati otandikira waggwe mazima. Si byangu. N'ogamba kankole? Nga kaŋŋome nkole. Natukeera ku makya. Kwanza omulimu gwe bantuusako era bosi wange yaŋŋambirayo n'aŋŋamba fine. Eky'abaana kyaliko nti wali olina kulabira abaana naye olina n'okukola emirimu gy'awaka. Kumbe bano ab'e Uganda ba agent be batambulira kituufu. Oli yatumya omukozi ng'ono agenda kumala contract in 6 months ng'ayagala nze abamureplacing. Agenda ogimala ng'olwedde oyize? Like nga training nze nsigalewo nkola egy'emirimu. So gwe kumbe wava eno ng'omanyi ogenda kusomesa baana? Kamu 2. Olwo yali abazeemu obukadde bwe nga 3 butandika okukendeera kwaka tofuna 8. Kitegeera. Ate n'ekinaana ekyo era nakyo saakitegeera. Onakitegeera ku mwezi nga guweddeko. Nzize ssente entuufu ze nnina okufuna. Ate naze ozifuna ozina ozisayininga mu katabo bakakase nti kituufu. Ssente zo zifunye teweekwasa nti tozifunye. Waba n'ebitabo? Olina akatabo w'osayininga. Bijjo mbadde manyi bakuwa buwivi n'osindikwa n'okutera ku akawunti yo. Ate ne ssente zo zennyini bayigawo Omuwarabu si muntu mwangu nga yemukisuubira. Ssente zo zennyini Omuwarabu zikolera okuzikuwa alaba nga akuwempe. Kitozikoledde. Ate lwaki ng'obadde omwezi mulambo omufumbira? Kati omuntu okola guno omwezi n'akusasula ssente mu mwezi ate oguddako ng'ate guli mu makkati. Oyo ssente bate muluma ogikuwa. Ayinza okuba nga taziina. Nga taziina kitya? Nga we tugamba tolina bulungi ssente. Tebasobola kuba nga tebalina ssente kubanga nze bosi wange oyo gwe nkugambye yali akola mu magye. Naye nga he comes back on Friday n'addayo ku Sunday. Naye nga buli Friday lwajja alina okuleetera mukyala we sharia ezitaka wansi wa mitwalo 8 sharia etandikirwako. Yes. Ate nga taka wansi wa sharia 5 emu esobola okubeera nga ya mitwalo 8 endala nga ya dirhamu nga 1,500 akakadde kamu n'ekitundu akawano endala nga ya bukadde 2 like okitegeera ne price tags zibeerako. Kati oŋŋamba oti anti omuntu bw'atyo talina ssente. Ku weekend asobola ogenda ne mukyakala n'abaana mu paaka ne baspendinga over 5,000 eza dirhamu. That is 5 million in just a weekend. Kati oŋŋamba oti ate omuntu otaba talina ssente. Just bo nga baba Abawarabu ssente zaabwe zibaluma. So okoze bakuwa ssente ze zisooka mu mwezi wazikola mu mwezi ogwokubiri. Mu mwezi ogwokubiri nziweeza maama basasula eri ebbanja lyetwaleka eri 7. Nenkola omwezi ogwokubiri nenziweerezera maama mwezi ogwokusatu ng'era mpeereza maama nga bw'obimanyi nti embeera ye Uganda biki eby'omwana nga ze zibabeezaawo. Nenkola omwezi ogwokuna agenda olaba nga tekikyajja nenvaayo ng'olagawo Dubai. Ovudde eri mu kastate emu ogenda Dubai? Ngenda Dubai. Era nze nalinnya taxi nga ngamba omusajja nze ngenda Dubai. Nambuuza Dubai where? Nze Dubai. Take me Dubai. Olwo passport yo? Nga ngibalekedde. Wangi naye gwe kaza bangu kaaki? I'm not patient. Wakoowa? Nze nakoowa. Kingulu Kooya? No, by the way, nandibadde sirina buzibu nti kukola nti oba ki naye the other people bakuintimidatinga nnyo bakuinstilingamu nnyo fear. Kajjukira osiba n'omukazi takola
sibayo waka n'abaana ate Omuwarabu n'okola to the maximum nti olaba okoze nnyo ye tasiima talaba nti okoze olina okukola mpaka woowulira ng'okutusa n'otuuka n'okuzirika nagaa gwe zuukukanze nkimanyi weekoza tozirise weewaayiriza zukka okole you came from Uganda to work bakikolako ye akikubuulira buli kaseera akujjukiza kiri ekyakujja ewammwe kujja kukola tolina kulya ssente ye bwereere okitegeera nentuka nga nyigiriziddwa nga tukola nnyo ffe bwala twazuuka nga 11 nga tobaka 7 oba 8 ez'ekiro nti n'ekiro omukazi nga alina olujja lwe lunene nga kibanga kitambo kimulinnya bulinnya nakugala zuukuka ojjoyera olujja lwange omukazi nga lwagala oba lulimu oba ddagala oba ki ofunako obutakkanya ne baboosi bo mu kiyumba saafunako obutakkaanya olw'ensonga nti nze boosi wange naye mweteekera like mujjako waya kitegeera kuba nze namanya weakness y'Omuwarabu Omuwarabu tayagala mukyalenjinga kati nze nga nkola the contrary to biki byaŋŋamba ng'omukyalenjinga yes nga simulaga nti like mutya Omuwarabu kasita omulaga nti olwo mu kiyumba kino wayo akakingira mu bbanga ki intimidatinga nabeeramu for 4 months just 4 months n'otoloka yes olwo otoloka ogamba ogenda tandikira wa liini anti kati awo we natuuka nga nina abantu benjogera nabo communicating n'abantu wabweru biki kati nentandika okunyumizaako abantu awo actually n'omuntu gwe nanyumiza surprising ate teyalina mu Dubai yali Germany mukwano gwange kati mwe namunyumizaako emboozi yange nagamba nina mukwano gwange gwe mmanyi alina bed space omwo mu Dubai bw'oba oli ready ng'oyagala okutoloka gojja kwogera naye mukole program gw'ofuluma omusinkane kati nengendanga ekirowoozo omanyi omuntu obaako namuzimu nga n'oli gwasangamu akyalimu olwo mmwe connection yamwe yali etya nga tetukwatagana bulungi olw'ensonga nze nga we nkugenda nali nkola the opposite of what she used to do ngira ndoopa nga nziba emmere era nga ndoopa ng'ogiba ogiteekawo anti tebatukiriza kulya emmere Omuwarabu gy'ayinza okuwa nga mbw akuwadde emmere nga maze ate kugiryamu emmere gy'akuwa olye naye ng'akanya baliisa obugaati n'amata Omuwarabu ne fruits zisobolera mu fridge ne zivunda n'azikwata n'azisuula naye nga tazikuwadde ziri anyway simanyi waika waliyo abalungi naye nze bennabeeramu tebaali balungi naye buli muntu alina story mulimu omwami mujja n'akugamba nti nabeerako n'Omuwarabu nga mulungi oba omulala n'agamba tewali Muwarabu mulungi olwo lwali lwakomeka watolokera sirujjukira naddujjukira lunaku kyenzijjukira nti nasula mpaakinze ebintu byange nga mmazeeko excuse me wangamba kyonna ekijja Omuwarabu ankwata oba tankwata inova one anti kati nze jjukira akegeje nali nga wonobeera omuntu nti like gomanaginga nnyumba kuba yeroo gye baali bambi ate main house waggulu ewali gundi ya camera control yes kati nze nabeeranga mujjagujagu nga mmanya wano kamera eba ekulaba wano ebeera tekulaba wano osobola okubba bulungi ekyokulya n'okirya nekikutuuka wano osobola okolawo otyo okitegeera ate oli omuwala kyeyali talina ngera Munnayuganda omujagujagu bwabeera ate nga yo yali amaze 2 years what yes baleeta mafia mu nyumba nga tamanyi naye nga nze amulaga buli kimu weewunya omuntu gwe nasangawo ewaka naye nga nze amulaga nti kati wano weekikamu n'okola bwoti wekikamu n'okola bwoti n'okola kyoyagala myezi egyo 3-4 naye nze nga manyi n'okukuba egundi bakuyita kola ki okudoojinga okukola n'embeera eyo waggulu neneebaka mukama wange nanoonya nnyumba yonna naayita liini nga tandaba naye nga mwendi akuyitanga linnya lyo liini where are you nga nsirise ng'omuwulira nga muwulira nagenda mu kamera naye nga takulaba tasobola kundaba kuba nze kamera naye mmanyi wezibeera ne wezitabeera kati nga kamera bamanyi wezitali woyita otandika okulowooza n'okupulaninga ekiyumba break kubanga eri prison break kale embeera yasinga okunyigiriza ennyo kola nnyo ate nga temulya kintu ekyo kinenge gye kikudisturbingamu and mentally omuntu yenna obeera nga oli enclosed in one place owulira nga osuffocatinga nawe owulira nga suffocatinga
I'm not used to that kind of life. Okubera olinga ali mu prison, and to make matters worse tetwebaka. Ekisinga n'okunyiza ekirala akazi kasobola okukera bukeezi olunaku lwonna nekagamba nti agenda bba wifi. Nga wadde ensonga ki? Talina nsonga gyawa mubeera ku wifi mu kifo ky'okwebaka obudde mwanimaze nga mwebaka temubeera ku ssimu. Okitegeera because you have that limited time to sleep. Kati the only time you have to communicate to your people. Ate nga jjukira wifi oluusi kyekintu ekikukakkanyako ku birowoozo, depression, ku stress eyo gy'obaddeko nayo. And she denies you that. Olaba yali nga atuwa lunch break from 12 to 1. Ye lunch break gye tufuna. Naye ng'ayinza okuyitamu eyo lunch break. Ne kamunguluze n'akuluma. Ate okole ki? Ng'akutuma. Ate nga yakwadde break. Naye nga ye lunch break. Mala butaga yadde akola muntu ng'otudde butuuza tolina kyokola. Olina okuba ng'olina kyokola. Akugamba genda olonde gali amayinja ogategeke wali eri gatererewo bulungi. Sente ziggweyo. So otandika planninga Yekiyumba break. Otandikirawa? Sina we natandikira kamera omaze okuzibaza. Nafunya kamera omaze okuzibaza bulungi. Nafuna ekintu mu bwongo nti ngenda kutoloka. Nenfuna ne wantu wengenda otuubira, nenfuna contact y'omuntu gwengenda okubira. Kyali kyangu nnyo. Walinamu kasente? Salinamu na sente actually. Kuba bayi bakansasula, nga bakansasula ez'omwezi. I think natoloka nga like next month. I think gwali gwakatandikaawo. Kale ate nga manyi we batereka sente. Abawarabu? Yes. Munakampalayo. Batutekerangawo nnyo. So by the way, my boss used to like agaje naye mpya mu Kiyumba nga nti sitenga nnyo. Nga amanyi okuteekawo basa za sente nga zirimu oba olukumi bwokka. Naye nga nze mulaga nti ze sente tezinneemazaamu. Naye nga mukwagala sente. Nzagala n'abaana n'abazzukulu. Nze nategeera sente mukwano. Wanje maama naye ng'ozinywako bwoti. Abagalanda. Akatima ne kaganda ka sente nkagalanda. Wasinwanko n'ogamba. Omwarabu banjagazaaki. Naye nga nze amanyi. Ng'owulira otya? Kamera buli wamu. Naye nga muli owulira otya? Wannange. Kadde kamu gw'okamanyi nga kali mu bbandaali miliyoni nga 10 oba 2. Eza wano Uganda. Onaawe okolera nazitekanga wano nateekako ekibaasa ekirala mu ntebe. Teekako ekirala. Naye yo mu Ethiopia yazimanyi atakwatako. Bali batya. Intimidating nnyo bali abantu. Ate by then ekintu ekirala mu nsi muno obutasoma kintu kibi nnyo. Omuntu yenna naawe obanga tewasoma kati jjukira oyo omuwala nze natuulako lumu ne mubuuza ne mugamba naye ggwe ebbanga ly'omaze ng'okola tolinaamu kirowoozo muli kikugamba nti at least let me go out there noonya oba ku mulimu nanga munanga nti nze saasoma kati ate ngenda ate bampe interview n'oluzungu English not good kale nga ajingajinga ebigambo nambi ng'oluzungu lwe wamuyigiriza ku luzungu oba wamuyigirizayo olina yali fala nnyo nga arespectinga nnyo baboosi bate nga bawulirizaamu ndowooza bakugwa ku mugezi munno nokundoopa nga kandoopa singa kali tikandoopa nandibadde nkaagala nga kandoopa nabbye emmere nakoze biki nabbye password ya wifi kabeera kandoopa yagwa ku mugezi omudiribada w'esite ngagamba naye kati ggwe osuubira nti bali bajja kwagala they are just using you lwakuba nti oli mukozi ate ate bali kwagala ate nga bakaguddeko bakavuma bubi nnyo naye ne kajjeewo mwasulanga mulumu yeemwe ngagamba good for you anti kwandoopa naye tukuluma akafanisi nga wasangayo muna Uganda muno simanyi nakumanya mwali temujja balekera twandibookyereza mu nnyumba kozi actually twagenda season gye natuukiramu twali tugenda mu kisiibo kati omanyi bo families zaabwe oluusi bwe mugenda osuubulukuka mugendako ku famire y'abazadde b'omulenzi oba ab'omuwala bwebityo gye mulira kati bonna baba bazze okuliira awo bajja n'abakozi baabwe kati mumimu abakozi abannauganda kati omunnauganda oyo gwe namiitinga yo yagenda nga ndabula nagamba ogendanga mu nnyumba y'omuwala bw'oba abadde tokola kintu tokikola ajja kumanyiira akimanyire nti olina okukikola si mulimu gwo bw'oba tekikola tokikola bw'oba kyeyakugamba okukola kyoba olina okukola kiri specific kyokka gana olwamalanga emirimu gyo n'okiringa nze nkugambye natemangawo oluusi nga bimala byenkola bino byekubeezaawo bankozesa simala banondesa ebyokuzanyisa b'abaana simanzire mu kulonda ebijanjalo nga tobikola tobikola
Okyali mu program Yekiyumba tukyagenda mu maaso ne Lynn ayakava Dubai mu Kiyumba nga tuyimiza ku Emboozzi so nawe sofunamu ekyokuyiga ye ya planninga gye bayita Yekiyumba break malako ku prison break kuno yamenya Kiyumba yakiddukamu ate asinga kumudduka ne babakwata ne babakola ebintu tugenda kutegeera yakiddukamu atya twerabira bateekamu ssente sebalaba bennaffe aba Jesse Tours and Travel Agency bano basangibwa mu kibuga wano Uganda batambuza abantu mu mawanga ag'enjawulo oyagala mulimu oyagala genda kukolera ka abroad ate nga ogenda buli kimu kiri paid for ate n'obeera nga ate naawe ogwebako ng'egyo okyusamu obulamu bwo beekwate oyagala kutambuza no mu ggwanga lya Uganda oyagala motoka za kupangisa motoka z'abagole oyina oyagala genda mu kyalo toyina motoka naye ng'olinamu akasente oli weeru okomawo oyagala kujja ku kisaawe bakuleete e Kampala oba bakutwale ewaka wamwe gye wava weekwate aba Jesse Tours and Travel bakubireko ku 0777 02 03 0777 02 3405 tukyagenda maaso ne Lynn yavudde asharinga so because irimu ebyokuyiga bingi. I'm really learning a lot ku Bawarabu bano naddala ab'e Dubai abasinga mu badde batuwasoize Saudi Arabia, Oman and all that. Katuli mu kiyumba kye Dubai ogamba obikooyi nakera bukezi gambye nyesuubiza ninga kyonna ekijja Mukama wange ankwatira ku mulyango yamanyi ate omukazi ayitakola takola asiibaawo kyobalaba nga akufrustrating yikira alina abaana basatu alina n'omuto gamba ye abeera mu good life kubeera mu mikwano gye ne bajja pedikiwa amanikiwa ne bamukolerako awo ewaka masappe kumbe naye bikuluma no ebiba tebikuluma because sente ziba sente naye just muntu kufrustrating katola otandika otya tutandike plan nga batandika ey'okudduka mu kiyumba kino no eno sayina nnyo pulaani nalina pulaani yakufuluma bufulumi akubidde sente ze weetaaga okuva wooli n'okutuuka waali kati okumanya nga naye ebintu oba bya Mukama byewuunyisa ate ekintu nga kinajja kiba kizze weewuunyisa atoloka mu weekdays Mukama wange lwatabeera natoloka weekend Mukama wange nga waali bonna nga bebali yes kikola otya just ndowooza it was luck ate soka tuve ku byalaaka otandika otya kuba ndabira nga bizibu era byo bizibu mu nnyumba y'ow'amagye era byo bizibu olw'ensonga ne Mukama wange oyo oluusi yajjanga bino bye tukeera mu kitchen okufumba n'abalingizaako omwekanga weekanzi ng'ali ku mulyango omusajja nemwekanga yo tinemugaba bannaye naye ng'obedda ali abatunuulidde tubanga yalinga nga akutunya n'agamba n'ekiriini kino nze sibirowooza ebyo naye just nze ndowooza bulowooza noza yalowooza nga oba wetukeera oba osobola okukola ekintu kuba omwala we yali by the way yaŋŋamba ennyumba bwakatolokamu abakozi basatu ndowooza nga alimu that suspicion oba kojika nze nalinga era mbalagirawo nti nze tebanneerippako ate nga ŋŋaana okukola ekintu mba ŋŋaanye temwayombako mwayombako ne bakamabo basirika busirisi sibaddamu ne bayomba naye nga gwe Mwarabu kasita gwe omanya weakness ye oba omufunye ng'ayomba ne yecca kuyombesa n'osirika nuga madamu sole wisole waaki teweetondanga mba nkoze kyogamba muno sole teyayomba nga out of the blue Omwarabu just asobola okupiikinga on anything asobola okujjawo omaze okulongosa n'awajja n'akwatawo n'akugamba nti watukudde ddamu olongoseewo nga tuwakava okulongosa yes oba najja mu closet y'abaana balina closet zino ennene eza dabo gundi ennya najja n'apangula engoye okuva waggulu mpaka wansi nagamba ddamu opange n'akuyita nagamba tebyanyiridde ddamu obipange abagenda babeera mu kiyumba ate nga naye kyebanze by the way nsaasira nnyo abaana at this stage in time nga gamba mbu agenda mu kiyumba akola anyway buli muntu abaana omukisa gwe naye nze kyemmanyi ku Bawarabu 10 kuliko Abawarabu 5 oba 10 abalungi ate Abawarabu abalungi babeera nga batambuddeko nga basomye oba nga bali lanti bebe abantu okabaka Abawarabu babeera abalungi naye wabeera Omwarabu nga teyasoma akate nga tatambuddeko tali exposed to the world out there tebakulima nti aba Mwarabu mulungi taliiyo bonna basigala kyekimu balimu that characteristic ey'okuleekaana Omwarabu abeera nga they are out eating ne batandika oleekana naye nga banyumya nga tebayomba nolowooza nti bayomba they are just shouting nga banyumya kiboozi yes abantu bonna ne basesamaza abantu bonna abantu ne bakyuka ne bagamba banne what's going on naye nga bo bali free banyumya
olwo lutuuka lwali lwa mukaaga lwali lwa Sunday. Nze sijiko bali Friday oba Saturday kweza ennaku ebbiri. Kuba mukamange yakomangawo Friday. Yali yakadda. N'obwikwatamu. Naisuula emipakinga nakawala sikanyeza sikoze ekyo tekakolobanga nakoze nali gudugaalo nga neeyisa bulungi nga manyi pulaani yange nga sikyakanya mukazi wekimu nkikola perfect nga bwayagala newanyombesa newakola ki neze nga manyi olunaku lwange lutuuse ngenda fulumu nenkwata bulungi ka suitcase kange nempita awo bulungi we nali ndabye kamera wezitabeera nempita muswe. Ekikomero oluwa kiggula otya? Tebagalawo gate wali abantu. That's how secure they think their country is. Gate banzigule bweti obanga they don't close their gates. Like bazaawo buza nga onozaawo gate nti ogizizaawo. Nete kuwako munyoro bakisoba padlock. Ne beebaka. That's how secure their country is. When Uganda osobola. Tosobola naawe. Wozimbire ekikomera gwe kyomaba. Oyino kisiba. Notekawo n'embwa. Nenfuluma bulungi nnyo kozi natoloka saa zalinga mwenda ez'ekumakya nga bukya olosebaka nga bukya nga ndi kusutuka siyanga nti ako ninza kali akawala katunula bakengasa nga ninga alinga mwana omuntu omulala n'omukonererako wati alina okusuukuka awulire nti njagala kugenda kasana mala ofuluma geti bwenti olwo waliwo emmotoka yali ekuliize ki tewaliwo emmotoka abantu baba beebase. Watambula otyo okuva natambula Kagere. Yes, the streets are so secure nti buli wamu abeerako security lights nga lights zenkozesa. Sio ne waita omusezi mu ttumbi. Alina omusezi mu ttumbi nga ayambadde omuganduula nga atadde ne keesi ku mutwe. Nkuba mwaka pana. Naye sibireko mabega. Sibye bino waleke ew'omusajja. Ekyobusiru kati we natuuka wabweru jjukira naye nfulumiddemu ogwo omuganduula. Nenzijako mugandula nendekamu empale yange ne ka blouse. Ate kya busiru nnyo mu nsi y'Omuwarabu. Ate lwaki kya busiru? Bwe bakusanga bajja gambo n'omalaaya biki bakkube. Ate nga bankubira ki? Empale tebazambala, patra tebazambala. Bazambala? Yes.